Yes, oli bulungi mukwano gwange ogamba otya webala okubanga gy'oli webala okubanga obeerawo n'olindirira n'owuliriza n'omanya bingi nnyo nkulamusiza nnyo era nenkusaba bwe gubanga gwe mulundi gw'ogusoose okujja wano osubscribinge olikinge osharinge comments nazo nzeetaaga mukwano gwange omulungi alaba tuli ku Climax seri ey'ekina Uganda egenda mu maaso etambula ng'eno ezannyibwa banno aba aromatic entertainment be bakuzannyira akazannyo kano ke bayita Climax. Kati nno nkwaniriza nnyo tugenda ku episode endala olunaku lwaleero episode ya 24 tugenda ku episode eno naye nga tetunaba kugendayo nkujjukiza bannange aba KPJ Dream Goals Consult Limited bano nno basangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA ng'omulimu gwabwe omukulu batunda ttaka balina busunju Ssekanyonyi bukadde 3.5 n'obukadde 7 town council busunju town council ate era nga balina Namayumba bukadde 15 baine Zirobwe bukadde 12 mukono kabimbiri bukadde 6.5 ate ne wobulenzi obukadde buli 6 kyokka nga balina n'obukadde 4 wali Egombe Mugomba district n'olwekyo osobola okubeeyuna balina ettaka lye batunda mu Yiika farmland Nakaseke obukadde 12 kati nno ojja kuyita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 kati nno olwaleero tusimbudde bwe tuti munnange omanyi bulungi nnyo omuvubuka Wiliam tetumanyi era tewali amanyi Wiliam kiki ekimuli mu mutwe oba obwenzi bamuloga buloge oba kwegamba omuvubuka Wiliam jjukira nti ono mu Climax season 1 yali ayagadde abakazi bangi ate ng'abasinga baali bamukwano omwali omwana Jocelyn ate ne Mandela kakati omwana mulenzi ono bwatyo Jocelyn yamusisinkana Samuel n'amulonda n'amutwala mu maka g'omusajja jjukira nti omwana Jocelyn bw'ayina wa Wiliam kati nno bwe bamala okuva mu kwanjula Wiliam gye yakolanga omuko Jocelyn asisinkana Wiliam amugamba nti omanyi tukoze tutya omusajja ayinza okuba yamanya ebintu bino Jocelyn agamba Wiliam agamba Jocelyn nti nze kati gwe sooka ogende awaka then bw'otuukayo mmanye ekigenda maaso then ndyoke nzije Wiliam okwogera bino ye ayina enteekateeka ye y'okusinkana house girl wa Jocelyn jjukira house girl wa Jocelyn ono waliwo omukyala eyamuteekayo ng'amutega bba wa Jocelyn naye akamasu laba we kakwasa Wiliam kakati Wiliam bw'asigala gy'asigadde asigala mu woteeri oba inn oba guest house oba lodge somewhere akubira omukozi atambulira mu bigoyegoye asuula ebigoyegoye wabbali ayambala engoye ennungi basisinkana ne Wiliam mu lodge ekyaddirira bwe naawe oli muntu mukulu ekiri mu lodge naye baba bakyali mu lodge bwe bati awo wennyini kansooke nkugambe nti gwe ayagala ettaka ku ssente entonotono weegatte ku KPJ Dream Goals Consult Limited eka project badidde yiika y'ettaka eri ku farmland ne bagitunda obukadde 12 bagikuguza ng'oli individual naye bagigatta mu group abantu 8
jjukira nti yiika evaamu puloti 5/18 kati ne bazibagabanyiza buli muntu n'atwalako 5/10 kati obukadde 12 buli muntu oba osasudde akakadde kamu n'ekitundu. Olwo ate yiika eri ew'obulenzi kalagi n'eri eggombe mu ggomba yo bagitunda obukadde buli 28. So bwe basalaasalamu 5/10 buli muntu aba asasudde obukadde 3.5. Lwaki tobeegattako ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Abange Joseline alina eggwiiso. Joseline akubidde Wiliam, naye Wiliam musajja mugumu, akutte essimu ng'omuwala ono awulira, bali mu buliri bali bukunya, n'ayogera ne Joseline. Kati Joseline alina ebbuba si ku mwami we yekka, naye ne ku Wiliam. Kati Mandela ate ayise omuwala omulala bwe baali bavuganya ne Joseline ku Wiliam, ne beeteesaamu ne bakubaganyaamu. Kati Joseline ebibye si birungi kubanga bano abawala ababiri beesomye, baagala bamusuuze Wiliam ate bamusuuze ne Douglas. Jjukira nti Amanda aba alina oluganda ku Douglas. Kati emberenge eyongedde okugaga. Tukutwala mpolampola bwe tuti mu kaseeri kano, ffe tuvaayo kakutemeratemera nga tutunuulira lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kiri bwe kiti. Gye byolekedde maama abadde agaanira ennyo Joseline nga bamugamba nti oba oliawo n'omwana Douglas gw'alina si wuwe, atandise okubuusabuusa oluvannyuma lw'okukitegeera nti omwana Kurisi azaalibwa Joseline bwe bwamuleka awaka ewa maama, Joseline okwanjula kwe yakutwala mu hoteri wabula teyakutwala waka. Kati ekibuuzo lwaki ebyo yabikolera waka? Naye bannange Joseline gye yalinoonya wakulu, kubanga Douglas tewali lunaku luna lumu lwakkiriza era lwawuliriza bintu ebiva eri omuntu omulala. Akazannyo kano Climax kazannyibwa abantu bano bakugu, bazannya bulungi. Naggambye nti omuwandiisi mulungi, producer yakikola bulungi, director adirectinga bulungi nnyo. Kwegamba ke kazannyo koolaba n'oyagala okaddemu okaddiŋŋane. So n'olwekyo mukwano gwange nkusaba osubscribinge ku channel eno. Teweerabira KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Balina ettaka ng'osobola okusooka n'osasulako akakadde kamu $30, then n'osasula $69 buli mwezi okumala emyezi 5, n'ofuna 5/10 ey'ekyapa wali ew'obulenzi. Kyokka gwe alyagala eggombe oba eggombe osasula kamu kitundu, n'osasula $5 buli mwezi okumala emyezi 5. Teweerabira kusubscribinga. Tulindiire episode eddako biggweerawa. Wiliam byasuubiza nti ayagala kuzimbira muwala ono ennyumba binaasoboka. Kiki ekiddako?